akatabo kaffe aka Bride and Groom kayina wano kumpi nnyo ndowooza okalaba omulundi guli nakubulira ebyalimu mu maaso naye ate era kakyalimu ebinyuma nga mulimu abagole abami bye mulina okwekwata naye namba emu wano ogiraba mulimu ekigambo how to tame a bride nga bagamba nti engeri y'okwasaganyamu omugole omuzibu okimanyi ayinza okuba munaye omugole nga bambi ebintu nga tabimanyi oba nga akutya ne bw'abeera bimanyi naye munaye nga akutya aga omusajja banayinze mutandikirawa kati bakuleeteddemu engeri y'okumukwasaganyaamu omutandika otya mperereza otya ojja bisoma namwe temubinjogeza byonna naye nomukwano tugenda kuba nga tugenda seeta mu maka g'omwami Kalimi Mpaji nga tugenda kuba nga tulaba muwala we bamuyita Wanyana Deborah Alikeriso ate yayambadde bulungi omanyi omuntu okwambala gomesi ya black ne white nefaanana bulungi nga mugole waliyo kirabyewa kwagamba kyekyo kyebayita uniqueness nga mwana muwala bambi Wanyana Deborah agenda kubanga yanjula munne gwe bayita Vincent Muwonge bambi bafunafunamu ebizibu ne bafuna accident naye mukama mulungi nnyo ne basobola okubeera nga ate munaye batereera ate omukolo ne gugendera ddala bulungi Vincent yaleeta ebintu yalaga nti wadde biri byagwawo naye yali yeetegese ekitegeero kye bayita okubeera nga weetegese ng'obudde nga bukyali Wanyana yakyusizza emirundi gye nga minjiko naye nga gyonna yabadde nga nyuma ate nga ali calm aliko kisikini kankulage mukwano okwanjula kwe tovaawo era tumulabira ddala mulabe bw'ajakala omwana omwana muzayi tumwongere engalo namu wulira katonda wa oyo asembye oyo yali mutyasi kyokobulaba akuuma bukumbi ono wemaleko oyo mutyasi oyo bwolaba asuluza bumalirivu nga akola bombo mu balakisi kale betabanga abalala abasajja tereza kyayinirizawo n'akatono era ne bannaffe muli mutabako oli abatisiza nnyo nange mbalabye ebiddoboozi by'omusajja ajja kubaamu elementi mwekali bwekala owokusatu muwola bo banamwenyaamu akyalina obusungu bwe naye musajja nga munyiivu nnyo ye kamuwe kino akyalina obusungu kwako obw'okubeera nti nno ki alabika omupiira oyo tagumanyi nnyo ettaka lyabwe bakoze eki ettaka balitwala muko kwako in another tune, come millimeter, papa city, come millimeter, millimeter, million. Kwano mnange, abalala bonabo, baby mnange, yatuli wala baby, kwano mnange, abalala bonabo, baby mnange, yatuli wala baby, papa city. Mukwano jendye no mutima guno manyabo sulanta wanga ndibo musina chakola wandekawo mama no ngambo genze kukola sanso okubala babasebo anafe musanyuke tuze mukulika makubo basebo tulabira waba kusanze sanso okubala babanyabo ale banyabo mukulika makubo banyabo nawe kwatira bino bigenze nebitabuka ebibeera nga birimuukoko obuzibu ate oyattako ye muwandiisi w'Obama ow'ekyama era nga omukolo guno gwe gwamuleese onasirira wulira aganda atya oyo omulaba oyo abala abali engalo nga si oyo omulaba oyo akulembedde ensemo oyo ne kamiliyoni buli omu akwatira munneso atambulira wamu ne kamiliyoni oyo gwolaba kale tikita engalo z'omuyika nga bamirese bajja bannange mubongere engalo bazzukulu bakalifalentisisuulira ngalo zammwe tulabira wabakina zenazanza okubalabako ekyo bakinaze
yangambye nti nno obadde mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yakutumye ki? Ssaabasajja Kabaka angambye antumye ngambe abaana abawala balekerawo okwambala enkunamyo. Mu butuufu owulira engalo. Atya? Ko gyali bulungi. Ate abaana bali batya? Baana gye bali balungi. Kambuuza omuka kyagenda e Dubai. Iyo omuka agenda e Dubai ne bizinensi yazongeramu kati agenda ne Japan. Kyobuzo bwedda nkulaba weekyusakyusa ne neebuuza kyekikwekyusakyusa. Nansi njagala kudda ewaka naye sewakulya ate omuka ajja kuyomba. Omuka ayomba? Agambye ati omuka ayombe okubanga okuyomba buli omu alabe kalaze engatto ze. Buli omu asigale olina kyobagamba. Sebo kantukeko we bali. Kubanga senga agenze n'agamba nti baweredde abaana batuuse makerere sente zibaweddeko. Senga kankoyo ka cheeke. Nze mbadde ntiddezo oli agambye nti nno omuka ajja kuyomba yalese wakuwa. Senga munnange edda ku bigere sikulanga omuka agenda. Munnaye tobasubya munnange mwebala omulimu. Obufumbo bw'ennaku zino sikulanga mugende munyweze eki. Teekamu wamma. Wulira. Bareke banyinaze mujje butereevu wano. Wedigirire. Wulira. Agambye atya? Atalirako bbala enkozo zimumasenga nkaba nibulidde musanyeri njirefunye amasiga n'ekyubalo bwe ninyumyako nondaba owakana kati masimanyi nenjagala nange Endera bano badigirira olunaku lwamwese nga mwetekalire mubongere engalo z'omuyika tambulako emikolo gitambula atuma jangu. N'obulamu bwangondera okuva lwenda kufuna mukono ntya Kale endala tuziweze obugalo muwage bapemba. Wulira. kati leero njagala bakakasa ekisikiroto bino byaddala nga mwayogeza mwesifumbirwa nabaki oyeikolayiza nababadde basekerera nga muwoza muwala yeyalyanki Kale basenga. Eradde nnyo basebo. Eradde basenga. Sibamutanda basebo. Basenga tusiibyeyo. Musiibye mutya mmwe. Mwanyinaze gw'okuzita omuzindaalo abantu abo mwanyinaze obamanyi. Wulira engalo ez'omuyiika. Mwanyinaze ddamu abantu abo bamanyidde ddala. Okuwadde essatu osobola okunyonyola akawuvu n'akadda ngeri ki. Enze mbuuza yono omwana omulenzi ono obwedde ayogera ebigambo ebingi ennyo ng'eyali ekasidi eriyo omulala senga mba nkuwadde essaki osobola okumundaga. Mwanyinaze nze sigenda kumala biseera. Atututte ebuluma. Omwana oyo bwe nnaafuna omukisa nja mutunulamu. Vincent, erinnya walijjawa gwe ndigge. Engalo. Kera ddala mutaano. Unique. Nawe bagambye okuba Vincent oyo. Yongereza ddala mutaano. Wulira. Agambye atya?
Obugalo obwo abeyimbanga bwasenga mu buweze. Bazzukulu batukole mwongeremuko mu ngalo z'omuyimba. Abewange mwe wulira kale tudde waggulu ku bigere byaffe. Wulira engalo nga zirimu akajjanja nga zigerera ku luyimba. Wangi Mr. Hamdi Samu. Ekyo. Weebalisenga omulimu omulungi ogwo. Omwami bamutuuzizza mu kifo kye. Ate omukulu atuula abasigaze ne basigala nga balinaggulu. We bali wano batudde. Gye bali mu nnyumba eyo. We bali Saidi wali. We bali baali. Basenga bw'ogambye. Naawe tuli mwana wange. Ye mwami wange nonze mu banki kulwani nindako kulwani kuba gwe twakutu ebintu twabiryadda wa muwala wange wanyana Debora ulira obugalabe wange nga buzito